Enkya ya leero bannakibiina ki NUP bakedde kuteeka bubaka ku mikutu gimugattabantu okuli X okutegeeza ng'omu ku bannaabwe amanyiddwa nga Dennis Ssennono bwe yawambiddwa akawungezi k'eggulo. Ssennono amanyiddwa ennyo nga Dennis T mukulembeze era nga kkansala w'eggombolola y'e Kawempe. Adam Matovu ye yabadde ne Ssennono akawungezi k'eggulo mu kiseera we yakwatiddwa. Twatambudde twatutuukawo nga ku Top TV opposite amafuta agagali nga ku Top TV. Taxi yadde parkinga awo ng'erimu n'ekikubo ng'eringa nga taxi ng'eri awo bbali. Kati omusajja yadde nga ajja tubadde nga bayisinganya naye n'agwira Dennis omulundi gumu bwa namugambe under arrest n'amugwira n'amaanyi. Kati nze nesika bwenti nenekanga okwesika nenekanga omulala najja nankwata ne mwesikambulako ne mukola okukola nenkola ki ne splitting ne nzuruka emisine nango bako distance nanemera okunkwata nenkola ki ne muleka nenzuruka nengenda. Kati oba mugwiridde mwabaddemu abamaje basatu abafulumyemu n'abasivani abasivile babadde basatu abamukute n'ababadde bango babiri. Era oluvannyuma ono yasobodde okuddayo ku kitebe kya NUP okutegeeza bakulu bwe gwabadde. Tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo munajjukira nti yevuddeko bawamba akireewo ate abantu baffe nga bwemumanyi bwe baba bawamba abatwala ne babayisawo binyo ne batulugunya ne babatuusako ebikolwa ebikyamu ennyo. Rubongoya era ategeezeza nti bakuddukira mu kkooti okulaba nga bafuna omuntu waabwe. Ebyembi nti ebiseera ebisinga abantu bano babuzibwawo okutuuka kkooti bweyisa bwe balaba nga mugenze mu kkooti nebawa hearing eya habeas corpus ne balyoka babaleeta abantu abo. Dennis tetalina musango gwe yali akoze okulaba nti mu kaseera kana awambibwa ne bamutwala mu bulumi obw'ekitalo era ffe nga bannayuganda ne aba NUP ffenna gye tuli kitukakata okulaba nga tulwanirira eddembe lyaffe okulwanira eddembe ly'abannayuganda. Abakulembeze mu kibiina kya NUP essaawa zino mu Kawempe bujja n'oli ekyeggulo nga Mukama Katonda ne famire yo bayisa emikono mu maaso ne beebaza nti leero okomyewo. Kyokka okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kampani y'emiriraano Patrick Onyango, Ssennono yakwatiddwa babyakwerinda ku misango egy'enjawulo. Mwami Ssennono Dennis si muwambe naye mukwate. Ali mu mikono emituufu, ali mu mikono gy'abakumaddembe be bamukutejjo akawongezi mu ngeri ennungi mu buwombeefu ne bamusaba nayingira mu motoka y'abasirikale. NUP ezerumiriza ebitongole by'okwerinda okukwatanga abantu baabwe ne bibagwetekako ebisange bitategerekeka wabula nga bo bazirabanga ntalo za byabufuzi. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.